ey'Obwakabaka bwa Buganda pulogulaamu olutindo ngikkaliddemu musajja wa Kabaka birimu matofu omwana enzaalwa ku Mutala Nattita omuluka Bulawula egombola Kalungu mu Myuka disitulikiti y'e Kalungu essaza lya Ssaabasajja Kabaka Buddu musibye mutya bassebo ne bannyabo Mukama yeebale byonna byabasobozesa abafunye ebirungi tubasanyukirako bategeka emikolo Mukama ababeere gitambule bulungi abayita mu kusoomoozebwa kulwaza kufiirwa abantu baffe Mukama abagumye ku BBS Final olutindo lukutwala ku bintu bingi naye olunaku luno olwokutaano olw'eggolo olwaleero luno bannaffe ab'ebyokunywa abayitibwa Sauda Health Products balwekwata nabo balafuubana mu kunoonyereza ne bakola ebyokunywa ebiva mu miti mirandira bibala mu makoola okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka babikozesa ne bongera okubeera abalamu buli lwakutaano wano bampeereza omwogezi w'ekitongole ekyo ekya Sauda Health Products n'abaako byattaanya n'okubaako bw'atubuulira obulungi bw'okukozesa ebyokunywa bino ndine Katende John Roberts munnabulemeezi kamusaba ababuuzeeko nenza nnyo omwami birimuye ow'e Kalungu ye Kalungu waffe Nattita Mutala eyo Nattita Mutala omuluka Bulawula abantu beeyo tubalamusaako mwebale okubeera nga mutuweereza omusajja omulungi ofaanaganako bw'ati twagala okubuuza ku bannayuganda mwenna gye musinzira okubeera nga mutulaba ate era njagala mukensusso nange omanyi tosobola sebo kulanya bwotyo nange nendeka okulanya njagala okubuuza kube waffe ebuyuki sebo kyekyalo kati kamu ogwo gwe gubeera yesaza oyo ne bagombola era gombolola esaza bulemeezi gombolola then omuluka bayita era buyuki awo tutuulira ddala awo era munemuwa obulenzi abo amakanda weegali balamusaako mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga gye muli ku lwa Sauda Health Products bwe tuti bwe tufaanana omwaka omupya ebintu bitambula kansubira ebintu bitambula bulungi nnyo eyo gye muli nze Katende John Roberts omwogezi w'ekitongole kino ekya Sauda Health Products ate era marketing manager okubeera nga nzija tuwayeemu bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoose okubeera nga olaba programu eno bye tukola bye bino byakunywa brands ziri 3 tukola ke tuyita Kawutamu Miracle Sauda kano kenkute tukakola mu tea oba gye twandise green tea ne tukakola mu jinga gye twandise entangawuzi era ne tukola mulimu ne honey weewaawo ate era n'ebirala ne tukola ne Sauda pineapple drink oyo gwolaba munanansi amakola ga kalitunsi black seed n'ebirala ne tukola ne Sauda aloe vera drink omuli ekigaji omuli lemon gye twandise ennima oba ennimu omuli black seed omuli charcoal artemisia so ebyobutonde byetukuŋŋaanya ne tuba nga tukuleetera ebyokunywa bino buli kimu kirina omugaso gwakyo ne banyabo kyakunywa amanda ag'emiti gye tufumbisa kalitunsi era kendi gatuukako ne nkubuulira omugaso gwago amanda gano ag'omusingi amanda buli muti si buli muti era we tulituuka awo saagala nsabuukulule lwaleero ensonga eyo tujja gikwatako lwenaaba nzize nga tugenda kukwatako ekyo so tujja kubeera nga tukinnyonnyola kyonna era omuntu ategeere nti waliwo kyali nakyawo ekyomugaso ennyo bulijjo kyabadde tamanyi be baffe tusangibwa maduuka gonna mu supermarkets zonna ze tuyita semaduuka mu bifo wonna we batundira ebyokunywa ze twandiyise depot z'ebyokunywa era bw'ogenda wonna obuuza Sauda Products Sauda Health Products gwe n'olondamu gy'oba oyagadde bajja kubeera ng'ecupa eno ogifuna ku nusu 10 waliwo ankedde olwaleero birimuye ku makya ssaawa 12 mpozi Sauda watugamba ali luddawa yanzuukusizza neŋŋamba bannange yabadde yasuza bubi nentandika omulagirira ndi wano ku lw'essalaama mwenna gye muli ab'e Kasokoso yonna gye musinzira okutukubira amasimu nakasongola
wali abali eyo wansi eyo Kabunyata mu Kikyusa Bulemeezi yonna gye musinziira mwebale nnyo mwebalire ddala ku nnusu 10 ojja kusobola okwefunira ekyokunywa ekyo ate ojja kulaba enjawulo ku byokunywa ebirala byobadde weekatankira nti nasubwa dda. So ekigendererwa biri mu ye lwaki tukola ebyokunywa bino mu mmere ey'obutonde kwe kulaba nga tukomyawo nakyo foomu y'omuntu omubiri nga gukomawo gubeera rejuvenated nga gukomawo gukuŋŋaanyizibwa okudda mu foomu yaagwo nga bwe gulina okubeera. Ebintu bingi nnyo abantu be balya kubanga ekyo kyolya ekyo kyoli ekyo kyoli abantu basinga nnyo ku kwambala kuno okw'okungulu nti bwe nyambala n'ennyuma n'enkuba ettaayi nenteekako jiini yange ya mitwalo 4 okimanyi nti abantu bayinvestinga nnyo mu nnyambala okusinga ate mu ekyo ekibakola gamba ebyokulya. Omuntu n'afaayo nnyo okwambala obulungi n'agenda mu dduuka era wano eno mu sizoni gye twakavaamu eya festive season Christmas New Year abantu bafuddeyo nnyo mu byokwambala n'agula engatto ogenda okumubalirira yenna okuva kaviiri agende wansi ku ngatto engoye zonna zayambadde ng'asobola okumalawo weewaawo emitwalo 8 bukadde naye omuntu omugamba ayinvestinge mu bulamu bwe ekyo ne kimubeerera ekizibu ennyo ekyo mutawaana basebo ne banyabo wetwolekedde olina okufaayo ennyo okulaba nga obulamu bwo bubeera obulamu obuyimiridde obulamu obwo butaliimu ndwadde. Waliwo abantu buli kadde akekema kankozesa ekigambo ekyo kyakukekema endwadde wano wannuma era eyo ffe gye twakulira ng'abo jjajja bayita balunnuma agamba wano wannuma ne wayitawo akaseera ate wano wannuma ne wayitawo akaseera wano wampulira ate ndi bubi wano nfa ebyo ffe bye twajja okukolako aba Sauda Health Products era bw'onywa ebyokunywa byaffe ogenda kulabira ddala nti obulamu bwo ddala bulamu. Weewaawo oli ku telefayina ya Bwakabaka bwa Buganda tubaweeza tusinzira wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo ekizimbe Masengere ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekitongole kya Ssemunywa kino BBS telefayina wekitudde. Omuwandiisi oli era omunoonyereza kozi yali ani? Oli bamuyita Michael Poland. Oyina nga binnyumira byayogera oyina yakalala alina ensonga nyingi nnyo zayogera leero oyina gye wasomyeko nyingi nnyo zindi mu mutwe kubanga musajja oyo engeri gye ndi mu kategori eno ey'ebyokulya ebigenda ku mimwa kati nange nfaayo nnyo ku bantu abo ababeera banoonyereza ku nsonga abalya mmere abanoonyereza ne banoonyereza ku lwaffe ate ku lwaffe ate ensonga ezinkwatako. Waliwo ensonga gye yayogerako ekwasaganya era ku byokulya bino era ebyokunywa agamba bw'ati nti teriiyo kyakulya kyonna kituuse omuntu kyagamba nti kyakunywa kituuse kyogenda kufuna nga opaakinze mmotoka yo ne bakikuleetera mu ddirisa naddala mmwe mubikola nnyo. Teriiyo kyakulya kyonna kituuse akagamba ako tukateekeko omusittale oli musomesa mulungi oli musomesa teriiyo kyakulya kyonna kituuse oba kituukiranye ekituukiranye kye bagenda kuleetera nga bakiyisizza mu ddirisa ly'emmotoka yo obadde ovuga kati nga bw'onoobeera nga ova ku lw'ejjinja wali otuusa awo n'amawojjolo awo muzeeyi babireeta awo ne baagala obbikuteeka ne ku mimwa bwoti naye nga tonnagula. Kati agamba nti teriiyo bifaanaganako bwe bityo nga bituukiranye tegeeza nti bibeera bikola ki bibulamu. So kitegeeza kyagezako kutuwabula nti tubyegendereze era tubeere nga ebintu ebyo tubigendako katono tujjumbire nnyo ebintu ebyo ebimaze ojjukira kali ke twagamba kyayogera nti tutwale obudde bunene nnyo nga bwe tumala akadde nga tuteekateeka okufumba emmere gye tunaalya kekadde era ke tulina okulaba nga tumala nga tuteekayo ekyokulya kino mu kamwa
kituule bulungi nnyo eri mu lubuto. Kakitegeeza ki nti waliwo obudde bwe tulina okumala nga twetegereza kye tugenda okuteeka mu lubuto. Ebiseera ebisinga omuntu ne wagenda mu dduuka ojjukira we wamala obudde waliwo programu gye twakola n'otunula ku ccupa eno n'olaba expiry date eryeta barcode biki kino kyakunywa ki kuliko UNBS maaka kweri abantu bino byonna tebabifaako. Oli bwajja bwati n'ekicupa kirimu oba kiki ne bamuteekerawo mu maaso n'agula buguzi n'anywa. Kumbe munda ebirimu biri so much contaminated byetabudde oba oli awo na byabutwa ate ebigenda okubeera ebyakatyabaga mu bulamu bwo. Eyo ekkooti gye njagala okulekera olwaleero nga ngenda okwogera katono nnyo ku ntangawuzi. Jinga. Ebyokunywa byaffe bino bye bimu naddala ekyokunywa kino kiwutamu Miracle Sauda. Ekyokunywa kino butamu Miracle Sauda mwe muli black seed, mwe muli jinga, mwe muli honey ne byokunywa ebirala. Kati entangawuzi eno sebo oba nnyabo njagadde okulwaleero okujoogerako. Bwe tuba twogera ku bintu bino bye tukozesa nabagamba era njagala olwaleero nkiddingane nti zino si food colors ze tukozesa. Nedda tukozesa ebintu bino byennyini era bweba ntangawuzi sebo bw'onojja ku factory yaffe gye tukolera ebintu bino abantu ojja balaga nti bweba ntangawuzi ddala ntangawuzi bwe kiba kigaji tukozesa kigaji kyennyini tetulina birala byonna bye twongerezaako oba ate bye tugattirira. So entangawuzi eno ebaddewo emyaka nga 5 BC nga ne Yesu tannazaalibwa. Entangawuzi eno nga weeri yaliwo emyaka 5 emabega ng'omulokozi tannajja. Yava mu nsi ki? Entangawuzi eyo esibuka mu South East Asia gyeviira ddala era abasajja bano Abachina Abayindi bagyettanidde nnyo bagikozesa nnyo mu ddagala ery'enjawulo bagikozesa nnyo mu byokulya mu byokunywa era kizibu nnyo abasajja abo benjogerako Abajapani Bachina Abayindi okulya emmere oba okunywa ekintu kyonna kyanaanywa nga entangawuzi eyo teriimu oluusi ate bo bagayanangaaye nga ziriro. Era okunoonyereza kulaga nti entangawuzi eno singa oba ogiridde buli nga eriro properties zaayo ozifunira ddala ozextractingira ddala bulungi nnyo ne zikubuukala munda mu mubiri gwo. Era mwogenda okujja omugaso enfaafa ezijjudde mu ntangawuzi eno. Entangawuzi eno omuntu osobola ogiteekateeka mu ngeri ey'enjawulo bw'oba togiridde nga bweri nga mbisi. Osobola okugiteeka mu nva, osobola okugiteeka mu muceere, osobola okugiteeka ku kacaayi. Era abantu abajjumbira ennyo okunywa entangawuzi eno by the way olwa properties zaayo mulimu ze tuyita jingali, mulimu ze tuyita nyingi nnyo ezeeko properties ez'enjawulo oba compounds ez'enjawulo eziri mu nnaanansi eno nga za mugaso nnyo eri obulamu bw'omuntu. Era abantu abanyiikirira okunywa entangawuzi eno ogenda basanga ng'abantu bano immunity yaabwe eri very very strong. Ogenda kusanga abantu abo abanyiikira okulya oba okunywa entangawuzi eno nga tebalina bizibu by'amaanyi byekuusa ku constipation oba enfuluma olw'ensonga nti mu ntangawuzi eno mulimu ebirungo ebiyambako okubeera nga byactivatinga enzymes ezo eziyamba ennyo okubeera nga zibreakinga down eno emmere gy'obeera olidde. Kati ne kireetera okubeera nti metabolism levels ebeera quick okubeera nti emmere eno ebeera digested n'otafuna bizibu ebyo ebyekuusa kubeera nti ate ogenda kubeera nti ofuna obuzibu mu kufuluma. Entangawuzi eno abantu abalina obuzibu obwa omanyi obuzibu bwa cramps ozimanyi bano abantu naddala bamaama baffe oba abawala abaana ab'obuwala abakyala ekitonde ekikazi waliwo ebiseera nga ogenze bakayita kasanvu oba mu mbeera zemugendamu ez'obutonde. Embeera ezo
zireetera abantu abamu abakyala kumwe abali eyo kubeera nga olumizibwa nnyo baze bayitendira olumizibwa nnyo mu nseke mu ndira olubuto n'owulira nga lukola lutya nga lukuluma nnyo era abantu abo nina sisita wange omu gwe nalabako ng'ali mu mbeera efaanaganako bwetyo kyakusalirwa nti by then nali sinnamanya bintu bino olwaleero bye mbabuulira naye gye buvuddeko nalagirira omuntu ak'okunywa akaffe kano kawutamirako Sauda kwake kalimu ku ntangawuzi eyo eyambako ne mugamba yali ayita mu bulumi obwo ne mugamba nnywa ku kawutaamu we kali wonna kalumbe bwe yakanywa naawe weera era yaŋŋamba nti yagula katoni weeri anywa nanywa buli lunaku kakati byebimu ku ebyo entangawuzi byekolera ddala ebimu ku birala bingi naye mulimu ne kye bayita flu ne kofu abantu abalina kofu flu ebintu ebifaanaganako bwe bityo ebyekuusa ku byokussa entangawuzi eyo bw'oginyiikirira by the way ng'abazungu bwe batugamba nti prevention is better than cure okuziyiza kusinga okuwonya kati ebintu bino bw'onywa products zaffe oba butaamu Miracle Sauda oba ka Sauda pineapple drink oba ka Sauda aloe vera drink kalina bye kagenda okukolako kiri kye nagambye nti okukomyawo omubiri gwo mu foomu yaagwo nga bwe guteekeddwa okubeera nga gubeera so mujjumbire ebyokunywa byaffe bino ogenda kulaba nga ofuna omugaso ogwo gwonna n'emigaso emirala nfaafa gy'ogenda okufuna ng'onywedde ku kawutamu Miracle Sauda olwaleero kenjagadde nsimbeko nnyo essira ku terefayina kwoli puroguramu olutindo lukuyunze ku Sauda Health Products ndine John Roberts Katende omu ku bamanagers kitunzi era omwogezi w'ekitongole kino ebyo nno byogedde sente meka obwokunywa buno bwonna bw'olaba bwanusula 10,000 buli wamu w'olaga ebyo factory price yaffe however waliwo w'osobola okuyingira kisinziira wa w'olaze ng'oli yakongeddemu yeewadde omutindo n'akongeramu 5 n'akongeramu 2 nga n'abanywi be abali awo mu kitundu yabategeeza bwe batyo olw'emigaso egiri muno ssebo oba nnyabo 2 oba 5 tebisobola ate kulobera kubeera ng'onywa ekyokunywa kino kali ku nnusu 10 katoni ebeeramu ecupa 12 ecupa ezo 12 kitegeeza nti gwe omusuubuzi asuubula mu retail price eri ku nnusu 1,000 mwabasuubula mu bungi mulina bbeeyi yaffe mugimanyi bw'otukubira ku masimu gaffe era tugibabuulira asuubula mu bungi ennyo nabagamba luli nga tuggulawo omwaka nti tunoonya ba agents yonna gye muli mu bifo ebyenjawulo betusobola okukolagana nammwe mu bizinesi yaffe eno ne tubeera nga bwe tuleeta ebyokunywa byaffe osobola ate obyongerayo okubituusa eri abalala abatuuze ab'omu kitundu ekyo so mujja tukubira ku masimu mu ngeri yonna oli gy'oli oyagala ebyokunywa bino oyagala kubeera agent mu ngeri yonna naawe alina health complications zonna ngenda kusoma n'essimu ya Dr. Chayebwa ojja kubeera nga ate mukubirako embeera tujja sobola ogirongoosa bulungi nnyo ojja tukubira ku 0392 54 82 87 0392 54 kanjiddemu 0392 54 82 87 okube ne ku ssimu endala gyenjagala era nkuwe gyenjagala okube by the way neyange osobola okuntuukirira ku 0700 ana 7 7 0700 ana 7 7 8 tulina n'essimu endala eri 0702 54 82 87 0702 54 82 87 ba sales baffe gye bali sales team gyeri eyo mu katale etambula abasebo ne banyabo
abankubira oluusi tetulina wano byakunywa, tetulina wano mutuleetere, gwe weetanire nnyo essimu eno eri ku 0700 6 14 musikonda emu ab'ebulemeezi nyongera obbatumira. Nze ndi mwana wammwe abeekalungu naawe babo, buli omu kayogere ku beewaabwe. Buli omu alina gy'asooka okuzaalibwa olugira n'atuuka wano ku terefayina oba yonna gy'ali mu Sauda. So mbatumiddeko nnyo baganda bange yonna gye muwangaalira, aba Sauda yonna gye muli, ku lwa Sauda Health Products, Katende John Robert, Ssaabasajja Kabaka wangaale. Awo sijja kusukawo, mbeebaza nnyo kubeerako nga kwe muli, naddala ab'ewaffe Kalungu, wamma mwebale abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mbaagaliza akaseera akalungi, wiikendi ennungi, Katonda abakuume. Nze Birimo ye Matovu, Ssaabasajja Kabaka awangaale.